Tugenda ku mbeera y'omulwadde Stacia Mayanja twakulabyeko naye ali mu mbeera ki? Mulwadde tali yesterday yabadde tali bulungi naye kati leero ku makya mbawulizzaako nga bagamba ali betamu. Ki ekisinga omusumbuwa? Namusanze agamba omutwe gumuluma, yeewulira bubi ate n'amala n'agamba buli wamu wakola ki wamuluma. Nze nno nagenza okutegeera yankubirako mabegako awo n'aŋŋamba omukolo gwa muwala we yabadde alina omuwala oba gwayanjuza gwafumbiza something like that. So yankubira n'emirundi ng'ebiri, teweerabira omukolo kati unfortunately ate nemba nga siriiwo omukolo kitegeera kati ngenda otuuka bwenti nadde nakatuuka neŋŋamba gwe nabadde naye nemugamba banange ankubire Stacia mwetondere bambi saasobola kubaawo ate nga yampita kuba nze mpanya ekitiibwa omuntu akoze eki akuyise kuba abalina balowoozezzaako abalina kisona okuyita ate nga yankubira emirundi egisukkamu ebiri. Kati nkwata essimu ngenda omukubira omwana aŋŋamba ogamba Stacia nti ye ono ajja Stacia Mayanja nti ye tiyi nakamulaba wano bamututte mu ddwaliro mugamba olimba tiyi nemugana edda byadda biri nga oba waliwo yalwali nagana edda byakaakati ne kano nembeera shocked kyova olaba nga natambuliddewo kyantiisizaamu kyantiisizaamu ko neŋŋamba ye omanye okubanga omuntu omukubira mugamba bannange kuliko emikolo bannaye saasobola sonyiwa nabadde nfulumye emederere ate omuntu nagamba ekyo so nabadde nina okuba immediately neŋŋamba omwana infact namugaye bugambi nzijaamu engatto zino nenfunaawo ekigatto nenkola ki neŋŋendayo nemusanga nga teyawulira bulungi bambi byaddala badde teyawulira bulungi era ekyo neebaliza Katonda nti bugenza okukya wembakubiddeko ne baŋŋamba ali beta. Abasawo abakugu bo bagambye kiki ng'oggyeko mmwe kyagamba eky'omutwe? Waliwo ekyobutwa? Agamba abakugu bagambye ki ekimusumbuwa pressure ng'oggyeko ekyobutwa wakijjeewo? Ngamba omutwe. Yes. Omutwe nze kati awo nange kuba nze wenatuuse nembuuza ekimuluma kiki nemubuuza ye kenyini kiki osinga okuwulira n'agamba omutwe. Weyamaze n'agamba buli wamu wakola ki buli wamu wamuluma. Kati abasawo abakugu saabalabe kuba obudde bwabadde buyiseemuko ate abasawo abakugu saabasanzeewo babuuza. Tulaba abayimbi babeererawo nnyo buli alina obuzibu nodduka gwe bakubeererawo. Naawe olaba ekibuuzo ky'obuuziza kiri ffane kakati nze mbeerako ebyo mbonkola kino bankolere kino nedda mukwano ffe kati ebintu ebimu kisinzira kati nkunnyonnyodde story lwaki nagenza okulaba Stacia nabadde mukubira mwetondera ati mukolo saakola ki kubanga waliwo omuntu akuweereza kaadi oba nakuweereza ku ssimu naye tatwala budde bukubira ki kati omuntu wakubira omulundi ogusooka nakubira n'ogwokubiri kitegeeza ayagala omukolo okole ki obeerewo kitegeeza oyo aba munno. So bw'olaba ekintu tuuseeko toyinza buta akitinga. Abayimbi twakalabayo gweweka abayimbi temwebeereramu? Simanyi naye nga buli muntu tojja mugamba buli muntu alina challenges ze mu bulamu. Ate omuntu oyinza okuba lw'oyagadde abeerewo ate nga naye alina byayitamu oba nga taliwo oba nga tajja kusobola oba nga leero tojja kumanya ani agenzeeyo ani atakoze eki ani atagenzeeyo. Kati goyinza okuba ate si buli omu nti alinga Amelia nti ajja kwagala kamera waliwo abamu abatajja zaagala so sinza kyogerako nti teri abayimbi tebagenzeeyo waliwo abamu nga tebaagala kamera naye kati nganza Amelia nti kamera olumu njagala olw'ensonga nti buli lw'oba n'obuzibu kati ng'obwo bangi abayinza okukitegeera abatalitegedde saala z'abantu nnyingi z'ofuna kitegeera so nga ate wobeera n'abantu abatonotono abo oyinza okulowooza be bali mu kusabira ate nga tebakusabirako naye abantu abalala bakusabirako ne bw'obadde tomanyi ne bw'obadde tosuubira olina kubeera nagana edda omutwe guba gwe gumuluma eddagala bwe riti biki ekitegeera kuba kati for example nina yankubiddeko nangamba nkulabye mu ddwaliro wa Stacia ki ekisinga omuluma ne mugamba omutwe gumuluma ki nagamba naye nina angambye ki angambye simanyi oba alina abakyala sima babeera butamu naye kati nze ndiwe tamalayo bayinza omulumbira edduwa simanyi ne bamusabirako otegere ebintu ebyo so kitegeeza nti nze ekya social media ekyange kirala abalala ate nabo kirala naye nga si omuwuliza
Estiwo. Nenga bw'ojogera ku shose. Njali mulungi. Jali mulungi. Ibate bwina n'akayimba kalebera mu studio America. Kayimba ki? Bwina akayimba leshi. Bwenjoya tokamanyi? Kano tuwayo di concert. Concert? Nze muna sawa nyegira abantu. Oba friends of America. Mukwano friends. Sisobola kikola ba friends bakola ekintu. Ndeka mukwano. Nze omanye. Ebintu ebyo ebyokwetuuma nti friends of America. Lwaki oseka? Ndeka mukwano sagala kukyaba abantu. By the way nze muno munnange ndaba. Nze njagala nnyo abantu era ndi mukwano gw'abantu. Naye ate nze siddaawo kwessaawo nnyo nti bakwano bange bajje kubanga simanyi bo kyendi gye bali. Naye America on a serious note ine mikwano. Mukwano gwange. Mukwano gwange kati gwe oli babuuzaako ddi nti America mukwano gwa nze bakwano bange. Era nze munnange byawukana ku bya concert kubanga teyagala kweteka mu depression. Sisobola just okuleka nga nina oluyimba lukubya nnyo kubanga baba tebalina option. Omanyi omuntu ng'olina ekintu kye baagala naye omu batakwagala akwekaka. Okitegera naye kaakati ndeka mukonde friends. Okakasa emikwano gy'emituufu n'egitali mituufu. Saagala kakasa gitali mituufu nagiri mituufu sigyagala olw'ensonga ndi muntu mukulu ekimala nti ono mukwano gwange mutuufu ono si mutuufu. For example, ffe kati manyi mukwano gwange omutuufu wampisa manyi n'atali mutuufu wakola ki era nze naawe Ibrahim nkubuuza nti baani bakwano bange kye mmanyi obamanyi kati mmanyi abatuufu we bampisa n'abatali mutuufu batakola ki kati tekinneetakisa gamba nti kantegeke friends of America muntegeere abatuufu nze sibamanyi kyogamba ndi mwana muto oli mulalu twala eri naawe tubaye tugenda